mukulu Mathias Mpuga Nsamba ate nno byeyongeredde ddala okuba obubi era nga babadde bamuwaga abamu ku kabinja akabadde kamuwaga nga kano kakulembeddwa omukulu Honorable Segona nako kamaze okuba nga kamuvaamu kakati Mpuga asigadde atya takyalina kiddako. Bannange baganda bange twongera obajjukiza n'obategeeza nti oyinza okukola ekintu nolowooza nti nno oli mugezi n'okola buli kimu nolowooza nti otegeera nnyo naye okomekkereza n'ababadde bakuwaze munnange nga bakuvuddemu ng'oli awo ofuuse ekitategeereka kakati nno bye biri ewa Mathias Mpuga Nsamba afuuse ekitategeerekeka afuuse just ekintu ekiri awo lwakuba nti yalemedde okuwuliriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'ensonga yali ntono singa kati we are here praising Mathias Mpuga Nsamba singa kati tuli wano tugamba nti Mathias Mpuga Nsamba nga yalaze obukulembeze obw'ekisajja kikulu n'okuva we yavaayo n'agamba nti nedda n'aguguba yagenda kwejjusa. Mathias Mpuga Nsamba ffe tukugamba ebintu tukugamba ebintu bino nolowooza nti otegeera nolowooza nti oli mugezi nnyo nga toyagala muntu yenna akugambako nga toyagala kumanya bwefe ng'otututte nti fe abakusomesezza oba abakunnyonnyola tuli basiru naye ogenda tuuka naawe obyejjuse. Tukimanyi bulungi nti olugendo lwo luli mu kwewunzika era oli mu kuvuunika so kakati toyikyalina kyogamba abantu bakutegedde abantu bakumanyi abantu bakwekyaye abantu bakwebalamye tokyalina kyoyinza gamba munnayuganda ate munnayuganda omugambe ki ate munnayuganda mulaba edduka nga yakkooye kakati gwe bakuzize tebakyalina budde bwo kakati be bannayuganda naye nga twongera obajjukiza nti n'ababadde akabinja akabadde bakuwolereza nawo kamaze okuba nga kakuvaamu kakati olwaki ekiddako talina kiddako naye just ali awo naye nga twongera omujjukiza n'okumutegeeza we are the national platform with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi we trust so tetwetaaga muntu yenna tubaako kyatugamba oba okutubaako kyatunyumiza okuggyako bannayuganda abayana enkyukakyuka era abaagala Uganda yaffe etambule ng'egenda mu maaso tugenda kukola buli kimu kye tulina okukola mu mateeka tulabe nga tuwummuza abo abajja nga beenoonyeza ebyabwe abatayagala nkyukakyuka mu ggwanga laffe. Abantu busigala bawubira mikono bali mu kwegezaamu kati ffe kye tubuuza kiri bwe kiti Semujwani yamugamba nti fena twagala kubeera mu bifo byabukulembeze mu kye kitulwanyisa mwera abo bajja kulwana naye ffe tujja kusigala nga tuli mu gavumenti te pulezidenti waffe tasobola kukwesa abantu babuyabuya kwekana bana abasajja bakulirira kusigala mu ofiisi nga bali prominent kati bategana obwana bwabwe era myaka kuno omwaka 2026 obadde ojja kulaba mutabani wa Mpuga nga ali kubeero sitiri Masaka ng'amulese era beesiba nnyo ku bintu bya Buganda ono yamanya ensonga ssemasonga eza Buganda tuyina nsonga Buganda erina nsonga Buganda ani aginyenyeza nti baagala kingdom eveewo nyogo tubeere n'ensonga ssemasonga ezo zibatugamba naye obwo obusajja nabugamba ddawo maluti buli walabanga omuntu alina amannya abiri ag'Oluganda wabuŋŋamba bamukkubo lye tesimanyi ono essemuju ŋŋanda Mafayasi Mpuga Nsamba Segona yani Segona gundi simanyi kali amaggwa n'omubuuza kagagaza kali amaggwa mukasambidde ositegeera bansubuga birekeraawo abo bantu bewaffe nzimba manyi kakati omuzannyo gwe batuzannyanga ewaffe Masaka gwalinga bwe guti era abantu abo abasinga abaafa boolaba ab'ebijambiya bateekwa kuba baali siriasi mu ngeri y'okuggyako Museveni omuzannyo gwe batuzannya guli bwe guti abo bampuuga ewaffe beesibamu kati kankuwa abantu ba opposition e Masaka nga bonna Banyarwanda naye nga balina amannya ga Luganda Nsamba Mpuga musajja Munyarwanda Mbidde Mukasa musajja Munyarwanda kati eroya w'abaaka bano Ano mwana yogedde ne Muwanga Kivumbi bebo bo balina ekigulupu kya Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi byebiki kati oyo mwami gwe bayitanga Nsubuga birekeraawo yali musajja Munyarwanda nga ye Kiwangaleyo Mbukoto Nsubuga birekeraawo oyo omulangira wa Buganda ono omulangira Omunyarwanda yani oyo afaanana n'Abanyarwanda
simumanyi wali awo wasajja wasajja yawasa muwala wansi bugabirekera awo kati ndowooza obitegedde bamulanga kisempijja abo beenaalemu bahaji nnumba beenaalemu kati firimu yabeeranga bweti nga wobeera ng'oliko wa DP ng'ovuganya gavumenti olina kgenda waani wa Mpuga n'omukaabira ennaku Mpuga direct akulipootinga wa bamulanga kisempijja oweenaalemu ebizibu by'omugambye era n'ennaku gye mulina ku mutima n'engeri gye mutaagalamu Museveni tolama tosobola kulama ate abo abaana babakolera constituency bwe mumulemesa eno ng'eyamaanyi gakendedde balina omuwa constituency ekkiriza yagalagana gyagenda okufunira obululu era eyo bamulanga kisempijja yamala okulemererwa ewaffe Masaka bamukolera constituency Kalungu ne batemamu Kalungu bamulanga kisempijja n'akomawo mu parliament ke Masaka bamaze okumugoba ku bwero C5 ntakyasobola kati bamala omukuba akalwawe ekalungu era be bamukuba agenda mu kkooti firimu yali wano katabazi katombole owaabwe yennyini ng'era ekifo yakitutte owa Nuupu kati nze nkubuulira abantu abo bagende abantu kasita omulaba ng'alina amannya abiri ga Luganda ebyo mu Buganda tebikola omuntu abeera n'erinnya limu ne Christian name oba eri amadiini naye sebo ogenda obeegereza bonna balina erinnya ery'ekika n'ery'olugero ery'ekika n'ery'olugero ye Kagabo Muzeeyi Dokita Paka Kagabo Muzeeyi bibu bibabu ze firimu zibatukuba ewaffe balowooza tetubamanyi mbuloko aba bawadde obukulembeze nalowooza mbu buli muntu agenda kujja amutumirako oyo omusajja Munyenda atukoledde ki akiikirira Nyendo Mukungwe Munyenda atukoledde ki wadde n'ekibiina ky'abakyala bano ebya Nigi n'ebyabeegasi talina kyaka ayina kyenyi Munyenda naye tugenda kubakuba kagurupu kabwe tekazikiza olugiragira kiseka bagamba mbu gwe tolabika neŋŋala ekikulu kulabika oba ekikulu ku bigambo Mpuga gwe mulaba akola ki Mpuga gwe mulaba mubbi kati onenye mosikwito mbu olw'okuba talabika Mwewe, ugendo bawulira talabika, abo tebalabika, simanyi yebika, yena yekweka, fede twekweka, goma nyo bate wekweka. Ekikulu gyoli yonna okontributinze ekikugwanga lyo. Oyogera ebirimu amagezi. Mwagala muwasa. Mwagala kumpasa. Tala bintu bya kisirusiru. Ate n'abantu ababuliddwa ensonga ze boogera oba obuliddwa ensonga ze boogera jangu wekunkumu otulaga akabino bikulemye tewali akulize gavumenti jangu okulebya kuli waddembe okujja n'okola zi challenge zino oba zisemudondoli semudondoli mukyasobola okudda mu semudondoli ne mudda mu challenge bwe muba ebyokwogera bibabuze oba genda okwata akayimba kakyagulanye katuule muzina si musango naawe oba contributing nze osegera naye yakwa mujja kutomera nga muvuganya obuzibu nnambemu naye ereesa obuzibu umalu watuleetera obuzibu omuntu ayagala abeera ennambe mulwaki umalu alina abagobiri kale omuntu azimba omutima ebyekizibu kati mufaaki nambemu erumaaba nambemu zammwe muzitwale tukuba basajja sawa zino tuli ku basajja tukuba mbumbugoje okujabulula terikola obuzibu tulina omalu buli bwebudi buli omuntu oyagala okukakasa nti gwe ayogera ebirimu amagezi okakka n'oyogedde byakiyogera ekintu kyo ekikulu ku mutima yes kuyogera ekikulu ku mutima oba ekikuluma bana ensonga nnyingi Museveni akoze bannayuganda ebyokuva mu 6 oyagala kuŋŋamba nti okuva mu 6 paka 2024 tolina kyosobola kwogera bikya Museveni byakoze ku ggwanga kuma lwafuuka topic oli n'avaayo ng'alina kukunenya omusota wagokubye bubi wagokubye ogubetenta lwaki wagokubye bubi tunoonya musota tukuba musota kugujja mu nnyumba nti ate kati omusota wagokubye bubi oli ne bw'asooza musooze ayizulu bw'oba Museveni kyokoze kyonna kasita kiba nga tekimugattako oba osoozezza musooze oba okoze eki tugende mu maaso enamba
bine bintu nagenda obbiraba omuntu wotabeera mu buufu obiruzingira mu abantu bano betwogera nze nabagana ne mbagamba abantu balowooza nti oba aboogera ffe tusinga okutegeera si ffe tusinga okutegeera omuntu awuliriza byogera n'abyekizaminiga n'agaana naye ono gasiya ono gasiya ono wadde byayogera naye wadde ayogera naye gasiya olaba abantu batandise okudduka ng'omanya ekituufu kiri nti nfuluma trash just gwe tula weetereze werivaizi ogambe kakati nze bwe nnumba Umaru oba bwe nnumba Mosquito oba omuntu yenna bingattako tikati yenze Umaru yanjogeddeko kati nga nkeera ku makya nga nzija mmatiza tikati Umaru bwe yanjogeddeko ekintu kikyamu Umaru bayogedde kikyamu oba kituufu kitsoke kati nze kankere kuyandeeta ku TikTok okumusabula ayizulu kuba buli muntu yenna wano ku nsi alina okwogerebwako katukkiriza kitegeere naye kati nze bw'onjogerako ate sigenda kufuula topic olw'ensonga si ekwensonga lwaki ndi ku TikTok tosobola kubeera nsonga lwaki najja ku TikTok kuba tolina kyewankula apart from okunjogerako siina kyensobola kukufunako nnyo togenda kunkolera luguudo sikubanja ddwaliro kati kangende gwoli baakayanira ennamba yeekolera n'agamba yeekolera yaŋŋamba balekeremu kolayo ka vidiyo kamu odde waka weebake osigera obalekeremu okwo nabo naye era ne bw'okola ka vidiyo kamu mu wiiki emu era osanga gw'oyogerwako naye ng'olowooza bikoleka bw'omala olowooza kintu kyangu kyakwata simu eno n'otaliko okwogera ensonga ng'ate okimanyi oyinza n'okuba ozoogera n'oyokyezaamu nga mulimu ategeera okusi koza abantu abali ku TikTok lwakuba nti abantu tebakimanyi naye abantu bagezi abakulu okutusinga balina amagezi abamanyi n'amagezi okutusinga we bali wano batuwulira kati gojja kuddeyo olowooze nti kati gwe mugezi mbokubanga oli wano ku media abantu bali wano bagezi nga batusingira wala ngali mu comment awo najja nakuteerako ka like kokka n'agenda ninga mugezi ng'ensonga azimanyi ffe tubeereyo mu inbox omwana omusajja najja nagamba olaba kiseka olaba format eno neno olaba kakuwadde katuufu nojja n'okakola mwe mubeera mu inbox zammwe mulowooza mmwe ba simologodi mwe mumanyi buli kimu osegera ffe tuweebwa n'amagezi eyo nojja nzija nenkikola naye nga bampadde magezi osegera tuwuliriza nze aleese idea yonna nga mu butuufu nenjiraba nga evaamu omulamwa ngenda kujja njikole era njimuweereze mugaye idea yo yiyo njikoledde akuwaana buwaanyi naga ng'ogiruse bulungi enamba ebaluma omuntu yenna ate n'ekirala Umaru nze kye nasooka okukkiriza mu nsi buli muntu alina kyasinga ku muntu muno aba alina ekintu kyakusinze nogane wano mu kintu kino onansinga tozimba mutima olw'ensonga togenda kumusinga era togenda kubeera copycat nti osala mu bibye kiriza yagala gano ojja kuba osala mu bibye kati nina bwe ngenda olumba maaso awo era ngenda kuwakulirayo entalo naye ogenda bawulira Umaru otakuleeta loleeze eri musajja mutono wagenda okuzibya ngenda kuwakulirayo olutalo lunogera luwulira nze Umaru mugabe ebintu byali erisikini byali bintu zagenda okwera saawa 10 omaze okungamba omusajja yalya ogamba kati saawa meka tunaba nakimalayo saawa mukaaga ogudde zagenda okwera mwenda ng'empewo entwa omusajja mutono ate olutalo lwali erisinte lwalimu kusoma okulumba bulumbi fo toyina kyokaka luli guleetalo nga bintu bya bwongo bintu byokukuba fofoto ebyangu nagera okwera saawa musanvu empewo yali etwalidde empera nagenda zagenda owera saawa 10 n'ekitundu nga nsaze kilo 6 niye abaana abo baddawa weyazeina baliwa ebyana byetuuma amanya nga byewa amanya simanyiza owaire misiki genda
tuuka bagambe mama teyalya. Ebyana byankuba zigenda owera ssaawa 11 n'ekitundu nga nsaze kilo 6. Tuni yasoka kudduka. Twetinga ku kuyimbisa abaana ennyimba z'oku ssomero. Engamba Tuni abombye. Tuni yatuuka ekiseera ng'alulwanira eyo mu inbox. Ng'ajja n'angamba baaba obuli bubi. Naye ogamba ate ggwe oliwa. Yongeza omuliro n'omugamba gwe ate oliwa. Kyatize ndi mu kuyigiza abaana masa. Tuni yatuuka ng'angamba essomero n'engamba Tuni. Desiri nga TikTok etokota. Obuzibu bumalwa abaana abo baali baana baffe kati nga tebannamanya mazima ate obamanyi balemezaamu nga tebamwewola nyeze bumalwa natuuka nesooka njako essimu kasita nakula neŋŋamba kino ekigaali tekiyinza bukyatwalira mukina olyoka ompaga ogamba mutamanya ŋŋamba olyosenojja neŋŋamba bumuyaya. Nali neetaaga y'abantu bana. Wulira mosquito. Nali neetaaga y'abantu bameka. Bana. Nga nkimanyi bwe mbaayo n'abana nga bali solid. Chobola musajja wo. Wekoleya ndamunyiigira nnyo. Chobola namunyiigira. Nali manyi tuli ki. Yendo okuddamu muwulira abo babakulantalosa tebalina bujulizi mugamba musajja onvuddemu gwe amount zitya denja akawunti eri mu shadow ban abaana babikole gwe bane mugendeko ku akawunti ya amount sitya denja mugende mulabe ekiriyo olabayo bu video bubiri busatu account bazijje mu shadow ban ziba ziwera sawa 11 mbanga agenda okwebaka bwendi nga ba night shift basimbudde dda kiseka ninga wenebakira wano nzi ngenda okuzukuka nga balangiridde dda buwanguzi nengamba mundu katu teri tulo nakwezo webaka yesaawa ezo okujja ku WhatsApp okugula message ati gwe musajja jangu nkugambye nali nsabirira abantu babiri baleme kugenda igwe ne Robert nga nkimanyi bwe tubeera wakiri basatu lugwa de 5 olunaku lwalinga lwa 7 naku lw'omusanvu ngendo laba bizonto bize nengamba olunaku olugendo laba yekolera na yaze nenga ngendo laba lumbu ye yaleta ensawo lumbu ye yaleta ensawo muto wange nangamba lumbu yalesa ensawo nge obujulizi bwa malema birizi gabuji najituuza waliwe pu edi nankubira nangamba lumbu yatasabudde butabuzi edi omutegedde edi good life olutalo lugenda okutandika sebo edi good life twalinga twogera mugamba musajja ngenda nno mulumba we batalekera okuba nkyuka edi angamba kanjogereko naye mugamba bwe ngenda mulumba edi ambuza tomotidde konze mutiyeko ki nkugaye ngenda mulumba nkubira edi angamba musajja aganye nemukolera video ya dakika 5 ne sekendi 3 wenna malo jita bweti nemenya omutto ngamanyirwe ensumulu nali manyirwe ensumuludde washinde moto ke
nagisimba mabbali bwenti eddakiika ziba ziwera eddakiika 2 ng'amasimu gafubutuka awo mu kibira ekiseka jayo video tugusale koze sikyajja nga woogijjirayo ebyana biba bigenda kukuba bukubi neŋŋamba kati tulumbe bulumbi n'abantu benalisanga tumanyi twali twakava mu ntalo nga 3 nga tubeera basatu neŋŋamba kasita timu kasita Robert anvaamu ne Motsikwito yena luwulira luno naye Robert bweyajja Robert yagamba wa baba ebyana bikuba ebyana byokya waliwo yali ataddeko ekifaananyi omuwaifu wa Kiseka yajja mu inbox nanga erinnya kanjira ndijjako nga bawunyiriza linnya Kiseka Kiseka omuwaifu yagamba omuwaifu yajja akaaba nga kibakoze omuwaifu ng'abaana bavuma mbaani tuba tuli mu lutalo awo nga bamundeetera sikulini shoti nga naye yabadde ankuba okwetaasa luli olutalo olonga bali kweri olo bali ku pulo alien oyo Kiseka ne timu ye bitakulata kuletalo ate bogeno musange no Kiseka we Kiseka tuli nawe wanula ngasajja bakunoga yi bali sita timu yankubiranga ngamba baba kuluno tukuli bubi kuluno ogenda konze teri kugenda musaga kuluno balista yaga kuluno ogenda balista anyumira nnyo nga muli mu lutalo olwamulwana olutalo lwa media balisita akubira nako nagamba baba tukuli bubi ne mugawa wadde obujulizi bajja kujja bankube essasi oze mbugo bagambe go balagiridde wendi andi mbu yagamba nze manyi wabeera asula kweri location mugaba balisita ojja kwereetera ebizibu weesuula mu bwayikyuli mu buzibu bwayikyuli oyagala kwesuula mu buzibu ffe tulina abatuwalana bangi bajja kunkubaawo essasi abasajja wenamanyira nti abasajja basobola okukuluka ate n'oyingira ekkomera nga tosobola dde Mathias Mpuga nsamba tokyalina kyogamba bantu bannayuganda bakutegedde bannayuganda bakugwamu ebyokuddamu tokyalina kyogamba bantu twongera okujjukiza n'okutegeeza nti His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi President wa bannayuganda bw'oba obadde tokimanyi ng'olowooza nti nno oli mu bya just twongera okujjukiza nti ono ssuubi ly'abantu bannayuganda gwe tunuulidde atutwala mu maaso ate alina ekiddako kyaffe so twongera okujjukiza Mpuga n'akabinjako Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda kuba wanjawulo era ajja kuba wanjawulo ebbanga lyonna era twongera okujjukiza mwenna abalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye gwe mugenda okubuukirako mufune gye mulaga twongera obajjukiza mukute luutu ndala nnyo era tubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda kuba wanjawulo ebbanga lyonna.